bakola nsobyo okutwala Wizo mu America. Wizo kimutawanya leero amisinga sex. Kanze nkubuulira. Wizo amisinga sex. Era lunamufuna ojja kulagamba kati banzizayo nyani nze janjabeka miliyoni. Wanako baona jali tasafuna baba. Amuje wa abazungu bayise balayisi nga kati Wizo utafuna sex. Kye kimubonyabonya. Akabozi. Ke kamubonyabonya ejjakirizi. Wizo is starving. Ayagala kudda Uganda kwega. Ayagala kudda Uganda kwega dangira bamulide mu video nga mukazi wange. Kati mutwala. So he's thinking about sex. Teri kira kubanga Uganda talina yo business. Akati Wizo kimubonyabonya. Wizo yali mu controlling omwenge. Okitegeera. Wizo yali mu controlling omwenge. Ate omwenge gwe Chaddondo siko gwa America. Cheche kibonyabonya abantu nti ojeno Chaddondo amalogo no gatwala mu America. Noloza ti tolero gobadde onyweno gogenda okusanga mu America. Eri ebyokunywa byeri byanjawulo. Kati Wizo tiyamanyira kunywa mwenge gwawa. Kubanga kakati nze solo gamba zawedde wali solo kuyamba abantu abasobola n'okusiima. Bwe community manja family tejja kusiima. Nga so kubanga nze omuntu ajja kubuuza lwaki tebamusiima nga bwe basiimaani era ddi bajja musasula ebyo era nze bye nasuubira byebyo so baali bayitaagako omuntu omuje era nze nalumwana nnyo okuba nti lwaki Palazzo si ye yagenda okutwala Wizo kubanga Wizo era obanga atute liability ate otyo hali katika Wizo kati yali agenze kolaki kujjanjaba ki kujjanjaba mulwadde atulageyo ka video ka mukali ngali ku mulwadde bwati manyi we tubeera omuntu yene yali alwazizzaako muno wabanga mulwadde obanga ali mu ICU obanga ali mu kisenge ekiri special nga jjanjabwa wabawo wane meza oba ntebe special chair omujjanjabi kwatuula batuweyo ka video kamu nga Wizo atudda nti omulwadde omujjanjabi atudde yagenda omulwadde omujjanjabi ge baatwala ali wana ali ku munne tewali ka video kona kiza Wizo abadde nga mabaala agenda beach bakasoma fa abalungi tuwaniriza ku KB Logistics Time Logistics tutambuze mali y'abantu mali y'abakasitoma abafa abalungi tugitambuza okuva China kuva Guangzhou Yiwu Beijing tukola connection kasoma abayagala kujja China so mutambuza netumutwala ku hotel omutwala mu butale kasito twesiga tusindika ne sente kasoma afe sente zinzo mugwako nga ali China tusobola okumuyambako mufunira sente naziteka ku ofisi yaffe wane Kampala tusangibwa ku French Plaza room FPS 251 Kampala the office zaffe weziri room number eri 51 level ya kubiri oba second floor the numbers zaffe 0772 44 72 19 ezo number ze Kampala ku office yaffe solo contactinga number zaffe China ngotuse China nga wetaaga obuyambi oluusi wetaaga services ez'okukima ku kisaawe okutwala mu katale n'okuyambako okuguliza ebintu osobola tufuna ku namba ye China +861 6624 766 744 ezi namba zaffe eze China tusangibwa ku Tanchi 1F283 ekyo kizimbe ekiri opposite Tongtong tweyanza nnyo bakasoma baffe tweyanze omuntu wonyigo gabugamye nca kale tutandise ndowooza hanna tutandikidde mu jjo kale bannaye ku celebrity of extra UG ogamba otya kansoye nti oli bulungi bitambula bitya akasaati bannaye kampi sikategeera kangize nnyo naye tugenderawo ndowooza twali tabu ogamba otya omulungi atulaba kansoye nti oli bulungi obulamu buli butya olunaku lwaleero tuli ku edition gye bayise Wizo Manizo edition oba Wizo Manizo America edition oba kati wetu kirabitya mutamivu edition ndowooza kutegeeza naffe aba KB Time Logistics bakutegeeza nti gwayagala okusaabaza ebintu obijja China ng'oli musobozi ng'oyagala kusobola ebintu okuva China naye nga tomanyi muntu ki agenda kusaabaliza ebintu byo bikuleetera naddala mu budde obutuufu ng'omaze obishoppinga n'obireeta okushipinga byonna obireeta Uganda bakozesa nnyonyi era ebintu by'oshoppings oba oguze bijira ku nnyonyi KB Time Logistics bakutegeeza nti beekwate oyagala kuyingira China kusobola tobulira abantu basobola China naye tomanyi batandikirawa ebyo byonna bakusobola okuyambako oyagala okumanya amaduuka agali awali ebintu byagala okushoppinga oba okugula okuleeta Uganda bajja kutwala mu maduuka ago hotels ziri okumpi amaduuka ago nga tomenyeka nnyo okuva wooli n'okutuuka bagenda okugula ebintu mu China
bajja kwa kuyambako KB Timely Logistics we bali okuyambako ng'omukulu ayakavaako babagambye bamuyita John enamba y'essimu eri awo ya China eyo oyo mukulu asoosa okubeera ku screen yawo nga sinaba kujja wano yabeera agikwata era gikwata ejekwata enamba eyo ojja kumufuna bulungi naddala ng'oli mu China bamuyita bw'oteeka saving amu teeka mu John omugjeeka mu John KB Timely Logistics abajja kuyambako okushipinga ebintu ebyokubireeta e Uganda naddala gwe omusuubuzi atulaba essaawa zino gwe nkutegeeza banaffe nkutegeeza ani ampadde ku ssente sula bampadde ssente bampadde mukadde ki mukazi mukadde yakuwadde mukazi yali mukunkwana wewe sigama onamalako biki ebyo byogera naawe ate tugambye yakuwadde sente tuyogera nazikuwadde wamma nkutegeeza banaffe abanefin World of Architecture Services bakutegeeza nti gumna Uganda ayagala okuzimba ennyumba ayagala okutandika ennyumba olina plan yo tomanyi nti nakunyumira mu maaso awo bagibatwalire oba bwalage nti njakola kintu bwe kine kikyanemye okuba nga nkiteeka mu nkola bazimba okuva ku musingi paka ku nyumba bagikwasa ewedde bazimba amasomero bazimba dormitories abaana mu kaseera kana amasomero abaana beeyongeddeko obungi basobola okuba nga bakuzimbirako ate mu kibanja mpola mukkanya contract ne banti anti bwe tuba tulina bwezi tutandika nemujanga musasula mpola mpola bakutegeeza nti balina enzije z'omulembe abazimbi ennyumba yo tonabagiggala enzije z'omulembe bweziri oteeka olugi mu nyumba n'abagenyi be bajja bagamba omusajja nga yazimba ennyumba banaffe abanefin World of Construction and Architecture gwe ayagala okugula material naye nga tumanyi womusanga gwe kuba bukubi ssimu ng'ezolaba wansi awo nti njagala material bwati ne bwati mayinja musenyu sementi byonna babikutuusiza ku site ayagala okutandika okuzimba ennyumba yo nga wagizimba naye nga yakuteekamu effumbiro ery'omulembe baba bayita ba World of Kitchen okukuzimbira effumbiro ery'omulembe banaffe abanefin World Architecture and Constructions bakutegeeza nti babikwasaganya bulungi nnyo enamba z'essimu ojja kuba ku 0392 94 44 3 oba 0702 43 08 19 ojja kuba obafuna bulungi nnyo bakugamba nti you love it we install it effumbiro enzigi zonna baziina ez'omulembe bakutegeeza nti byonna webiri banaffe aba Nefin Construction Services we do construction for both commercial and residential properties banaffe aba Nefin World n'ensonga bwezo tulina Sula Flexible tuli ku nsonga ya Wizo Manizo yalabiddwa mu katambi nga yinga yekyaye ali mu America yagenda ne muganda omujjanjaba era yagenderako ng'omujjanjabi baali bagamba simanyi yagenderako ng'omujjanjabi ate essaawa zino alaja nayagala kudda Uganda I want to go back home njagala kudda waffe nze mundeke nzire waffe tandikire wasula sokubuze ku bantu muli mutya abatulaba yeze Sula Flexible webanye okutegattako wano ku Celebrity Track ko Sunday Flex Media Official we tuli tutuuse okubaako bye like okwogera ku nsonga eziriwo sijja gamba nti betutereeza kubanga bamubanyiga n'okunyiga tujja kubagamba muba munyiga don't get mad sife like simwe mutuzaala bamunyiga ngokambuwadde mwate nedda abantu olina okubagamba kubanga omuntu agana omuntu nakulaga nti oba bannange oba ofaffa ate ekyokufa kidala tujja muziikuula so awo tuli olunaku olwaleero mwebanye okutulaba n'okutugoberera Kamiliyoni abadde ki Wizo Manizo ayagala kudda Uganda yagenda ne Kamiliyoni omujjanjaba era ayagala kudda Uganda mbeera emutabuseeko yagamba nti gye bamutwala abikooye ayagala kudda Uganda amunawuliddeko nti ate wali byabalwanyisa bigambo biri awo kyatusobedde Wizo alinga kino ekyana kibakozizza ekitigi nga kikulidde ku jjajja waakyo mu kyalo nga okitegeera kati ne bakiyamba ne bakitwalako mu kibuga ne kirabirira nga ekibuga kikola ki ekibuga kibi nnyo ng'embeera y'ekibuga takola ki takisobola jjuka nino mu kyalo b'omanyidde okulya lumonde fene muwogo nsujju buli kimu ekikusala ku mumwa oba okola ki obeera olya buli kati ye Wizo nti Wizo yamanyira nnyo okubeera e Uganda okitegeera mu mbeera yonna kati obulamu bweyo mu America
bwali bulina okumunyiga mu mbeera eno kubanga nze nabagambe mabegako twasowaganako by the era twali ku live emu netuyomba mukko ne nakulanga oyomba ne wizo ne twali tetuyomba twali tetuyomba kubanga yatusanga tuteesa byaffe n'atugamba mwe muli wambaletera omwenge of course tuli mwezi mutukuvu nze sikolagana na mwenge ne mugamba mukulu yaga muli wambaletera omwenge nze ndi wandi mukunywa mwenge gwa bbeeyi naye anagenda okukizuula ng'omwenge ogwo gw'ebbeeyi gwanywa si yali aguguze wede gwali mu firiji y'omugagga Juliet zawede so nabagamba abantu ne banga ndoza liiseeko myezi ng'ebiri emabega ne bagamba nti wizo bakoze ensobi okumutwala jjanjabe kubanga isooka wizo naye mulwadde kati omulwadde tajjanjaba mulwadde okitegeera nkubuulira omulwadde tajjanjaba mulwadde kati okutwala wizo balingeera Juliet zawedde yali yeewadde eddimu y'okujjanjaba abantu babiri okitegeera wizo naye mulwadde lwakuba nti yetanaba kugwa ku ndiri naye ng'olwedde saawa yonna agenda kugwa ku ndiri kubanga ebyalwaza mukulu we n'ebyo ebimuluma ate ye n'ebya wizo biyinza okuba bisinga nawo kyekyalwaza mukulu we byebyo biragalalagala teri kirala biragalalagala kokayina byonna biragalalagala ng'ogasseko sigala wayini mwenge njaga byonna biragalalagala all combined byalwaza mukulu we n'agenda mu America ne bamutwala kubanga okugenda kyanjawulo ne bamutwala oba weetutte nga gwe ogamba nti nagenda mu America kitegeeza weetutte so bamutwala mu America okumujjanjaba okitegeera mu mbeera bwetyo naye abantu nabagamba mwesonyiwe famire y'amayanja tebalina mpisa era abantu bonna bayamba abaana abo bagenda kubamenyera bwereere kubanga ekisooka tebajja kubasiima okitegeera abo abaana omuntu kyemmanyi omuntu alina ku mpisa ez'obuntu ye palaso ye palaso alimu kaako obuntu n'omugenzi AK47 abasigadde bonna betumanyiika abali mu ndongo tebalina mpisa okitegeera obayamba at your own risk mu mbeera yonna so befuula ng'era bye bakola nga bonna bye bakola era nze nawulira nnyo ennaku ne ngamba n'omukazi awaayo nnyo ng'afubye nnyo okulaba ng'ayamba kamiliyoni bamuyamba wizo bamutwala kumujjanjaba nze ndaba byonna jasi byakumumalira ssente byakumumalira ssente kuba kati ekisookera ddala ssente zaspendize ku kamiliyoni oba ku wizo like bonna babiri ku family eyo ziri wakati w'emiliyoni nga 17 kati ye kati na 17 kubanga erubaga wano we basookera erubaga ekitono nyo balekayo miliyoni nga 7 mu Uganda obujjanjabi obwo bwaso omukazi ayinza okubangira ebika ebisatu kati ekitono nyo aleka miliyoni nga 4 almost half a billion sente z'abaspendize kali mu miliyoni nga 4 naye ngeri zonna weebuuze zawedde agenda kuzizza atya azifuniramu era agenda kufuniramu wa mwewale nnyo okuyamba abantu be mutafunamu naddala mu kaseera kano divorce weewale n'ogamba nti oyamba omuntu beerako keweerekereza nti one day one time nja kubaako kyenfuna mu muntu ono naye zawedde yayamba kamiliyoni nga talina kyamusuubiramu eyo totolosi kyobulaba abantu bonna oba n'amuteekekamu ekivulu zawedde si mutegesi wa bivulu okitegeera so yamuyamba on personal like nti oba mukwano gwange biki okitegera kati kamiliyoni yamukola ekyejo kubanga abantu bonna bayambye kamiliyoni tebamuyambira mu ngeri bwetyo kamiliyoni olina kumuyamba mu ngeri ya business kyovula obwavu bwonna obumuluma essaawa zino abantu bamumanyiiza nti kamiliyoni wenzija nenkuwa miliyoni 10 ngenda kukwata contract ya myaka 5 balamu bye yamukolanga ye n'akimanyirira awo kati wojja obuzza okumuyamba obuyambi tajja kuvaluinga oba ntegeera gyendaga nti kamiliyoni olina kumuyamba nga okimanyi sente zo zotaddemu ojja kukola ki ojja zijjamu naye bwonoonye sente z'omukazi batandise kumuweebula kumuvuma okitegeera naye era nezawedde mumunenya kampala ejjudde abaana bali ku street ababonaabona amalwaliro gajjudde abakazi tebaliyo bazaala tebalina wadde obusuuka kiki ekyali kikutwaza kamiliyoni eyeesobola abantu nedda ekisooka zawedde siyo gwe tugiyinza okugamba nti eba nezawedde mukwano gwa kamiliyoni nnyo okitegeera ku mikwano gya kamiliyoni zizawedde mbadde simumanyi yayagala just kufuna public sympathy omugagga ayambye omanyi abo abantu ababeereyo mu America ne bakola sente zaabwe oba zibawo obuzibu okuzirya
ziba zibuwaliro oba banoonyawo okuzirira nga tebalabawo nozibeezaawo ndowooza oba bafuna nnyingi bazituwe okitegeera kubanga kakati nze sobola okugamba zaawedde wali osobola okuyamba abantu abasobola n'okukusiima bwe community manja family tejja kukusiima nga so kubanga nze omuntu ajja kubuuza lwaki tebamusiima nga bwe basiimaani era ddi bajja musasula ebyo era nze bye nasuubira byebyo zaawedde yayamba kamiliyoni nga kyasuubira bivumu era atandise okubifuna okitegeera so kati mu mbeera yonna Mayanja family kale wadde embeera waliwo embeera weetabuka naye ate mubeeremuko n'ak'obuntu okitegeera bantu bangi baali balesewo nga bantu bangi abali ku kamiliyoni nga baali tebaagala kamiliyoni nga tebamwagala kamiliyoni nga bo bamwagalako kantu kyovula nti kamiliyoni olumbe lwatandika okumuluma enkeera nga twakava mu kivulu tugende mu kikadde kyali ku Sheraton enkeera olumbe lutandika okumukuba naye nga bamutima abo bamuliko tebaagala na public emanye nti kamiliyoni yalwadde kubanga baali bakutte ssente za Christmas eza Easter baali bakutte bizi kubanga kamiliyoni yali alina okuyimba buli wamu Kampala yonna wakamwesi baali bamukutte mu nkuuka nga alina okuyimba simanyi wanawa like kamiliyoni yali booked ngate ne ssente zonna bazikola ki kati bano bamutima bamuliko abaga nti manager ba kamiliyoni nga bo bali ku personal gains like tufunamu tutya babala business okitegeera kyovula nti kamiliyoni olumbe lwali kamiliyoni yali agenda kufiira ku stage nze namulaba nga ayimba tugende mu kikadde naye ngamba omuntu gwe nali naye naye ngamba kamiliyoni si bwatyo bwayimba omusajja yalabika mulwadde wayitawo olunaku lumu tisimanye ekyenda kyesibye wuyo bamuleese erubaga simanya ningamba nti nze namulabye mutugende mu kikadde nga ndaba kamiliyoni wange legendary milikwezi nga si yeye ngampuya teyeefire omukaali ngaasika omusike naye kamiliyoni alina ekitali kirungi naye nga bano bamutima bamukola ki bamukweka anti bamufunamu kubanga bo babala ku kyakumufunamu kati omukazi azaakuyambye akututte mu Amerika akujjanjabya akusoosezza Uganda bagaa nti bannange Uganda kiganye bakulifaalinze mu nsi z'abazungu akujjanjabye buli kimu yakukyusa pampa kuba omukazi yanoba mu 2017 owa kamiliyoni Danera Zawadi yabadde akyusa kamiliyoni pampa abadde atuuse ku seri y'okwambala pampa kamiliyoni manye embeera gy'abaddemu kamiliyoni yabadde mulwadde ebyaddala ava kubina abantu byabawaako obuwi kamiliyoni yabadde mulwadde ebyaddala nga bamuteekako bane mu lihabu nga bagala kumukulinzinga yenna n'obwongo bwonna yenna n'omusaayi gwonna nga gwajjula muki nga beetaaga kumuteekamu mpiira kumunuunanuunamu yenna omusaayi gusobole okuba nga gutambula oba kitegera kyekugamba otambula gwagenda muki mwalimu bingi mwalimu stress y'omukazi mwalimu stress ya family mwalimu ebiragalalagala mwalimu omwenge mwalimu obusungu mwalimu ennaku mwalimu essanyu mwalimu ettima byonna byali mu kamiliyoni kati nga balina okusooka okumuwa isolating okumujja ku bantu bamutwaleko mu kasenge k'abalwadde abayi intensive care unit bamujjanjabire eyo n'okumutwala mu lihabu so baali bayitaagako omuntu omujja era nze nalumwana nnyo okuba nti lwaki Palazzo si ye yagenda okutwala Wizo kubanga Wizo era obanga atutte liability kati Wizo kati yali agenze kukola ki kujjanjaba ki kujjanjaba mulwadde atulageyo ka video ka mukali ng'ali ku mulwadde bw'ati omanyi bwe tubeera omuntu yenna yali alwazizzaako muno wabanga mulwadde obanga ali mu ICU obanga ali mu kisenge ekiri special nga jjanjabwa wabawo wano emmeeza oba entebe special chair omujjanjabi kwatuula batuweyo ka video kamu nga Wizo atudde awo nti omulwadde omujjanjabi atudde awo yagenda omujjanjabi ge baatwala ali wano ali ku munne tewali ka video kona kiza Wizo abadde nga mabaala agenda beach ze video gwe zetubadde nga tulaba abadde mu mabaala abadde mu zibiiki okitegeera so bakola nsobi okutwala Wizo mu America Wizo ekimutawaanya leero amisinga sex kanze nkubuulira Wizo amisinga sex era olunamufuna ojja kulagamba kati banzizayo nyani nze janjabe kamiliyoni wanakoma tasafuna amujjewa abazungu bayise balayisi amujjewa tewali bana Uganda bamuwe eri si kyaddondo muganda wange abantu bakola sente nafuna katugeze kuba nawuli oyo omukyala eyo gyali tali mu Boston ojja kusangasangayo bana Uganda nawuli abeera mu Boston sisuubira ali mu Boston nawuli oba ali mu Massachusetts ali wa Boston bali kale katugeze nti ali Boston je bali bana Uganda naye si waali si mu area zone mwali
okitegeera ayinza okuba nti kale ali Boston ng'abeera wano naye nga bannayuganda oyinza obbasanga ekasokoso kinga bagamba nsula ku Entebbe Road. Thank you so much. Naye ng'osula Lubowe waggulu. Ng'osula bane ng'osula wawa tuyinza okugeraageranya. Ng'osula gundi eno mu majaani Nakigalala. Okitegeera? Okitegeera kyekugamba bulungi. Nakigalala mu majaani. Ng'osula Nakigalala mu majaani. Tekikujjako kuba nti tosula ku Entebbe Road kuba kuoyita. Kati mkyalo oyo Zawadi ayinza okuba nga asula Boston. Naye ng'okumutuukako oyinza okuba ovugirawo ennaku 2. Okitegeera? Nga wala ali isolated ali mu bagagga. Omanyi mu nsi zonna kiringa olaba Makindi omulaba nti alimu abantu bangi ne si buli omuntu abeera mu kizungu. Okitegeera? Buli nsi zonna buli area zonna zibaamu abagagga. Kati olabanga Ntinda waliyo Ministers Village. Tosobola kunsangayo. Era osangayo bali bannaggwadda. Nene Munyonyo. Nti mbeera Munyonyo. Kati osobola okuba ng'obeera Munyonyo naye nga oyita paka ku lweggaba eri wansi mu mazzi. Wane Mulungu ali Munyonyo. Kati ate ye Mulungu w'abagagga. Mulungu w'abagagga. Kati kibanga oga nti oli Munyonyo nenga oli ku speak awo. Dungulizo oti awo. Nga weetooloolera awo bawanjawulo mukko. N'omuntu asulewa bagiyita batya eno? Si kigo mutungo kitiko. Okitegeera wanjawulo mukko kubanga era osobola oyita Munyonyo nodda mutungo kitiko. So mutungo kitiko obeere bani. Ati kiti kyenkugambye nti omuntu abeera ku speak tosobola mugeraganya n'omuntu abeera mutungo kituko. Ninga ate bonna luutu bakosa yaki ya Munyonyo. Kati Zawadi asobola okuba nga ali Boston naye ng'okumutuukako muganda wange. So mu mbeera yonna baakola ensobi okutwala Wizo mutamiivu. Wizo mumuleke. Wizo yawummula bino ebintu mumwekakatikako bwereere. Kati Wizo embeera emutuusiza ku Wizo embeera emutuuseeko kubanga omukazi yamuweereza message n'amuganze ngenda ate omanye ekyankalanya Wizo essaawa zino Sandra Teta. Gwomanya abaana gula kunja kunya ebimu nja bikulaga wano kusimu. Kati Wizo butafuna sex kyekimubonyaabonya akaboozi ke kamubonyaabonya ejjakirizi. Wizo is starving. Ayagala kudda Uganda kwegadanga era bamuwulidde mu video nga mukazi wange kati mutwala. So is thinking about sex. Teri kira kubanga Uganda talinayo business. Akaboozi mumbo. Uganda talinayo business. Business gye yali ayina mu Uganda yakoma mu mwaka gwa 2018 nga Moses Radio Sekibogo nakintijje ng'akyali mulamu nga tannafa. In fact 2017. Kati saawa eno ekimukomyawo Uganda byagasimanya missing my kids biki Wizo alina abaana bangi mu bakazi ab'enjawulo. So ekya family yagadde kufuna public sympathy. The guy is just missing sex. Kaboozi. Ate akimanyi nti mukazi we Uganda tali like ebimusagala kubyogera wano. Omukazi ali bibiye. Omukazi abeera mu mabaala nze kugambira olumu nali ngenda oba nali ngenda kukola nali ngenda ku eyo ku Radio 4. Wala mukano gwange yali ankyazizza omuyita Saalongo. Nenga tukeera ku macha. Navaayo waka ssaawa ndowooza zaali 11. Nengenda. Nasanga emmotoka ya radio Range Rover Camion gye yawa yali ey'Omusudani gwe bayita Chayiwi. Land Cruiser. Anti yali ya Musudani bamuyita Chayiwi. Yali agiwadde Camion wagikowa n'agiwa Wizo. Nagisanga eva mu bbaala. Kumacha saa 11 nenga Wizo ali mu America already. Nenga etambula ng'etalina maanyi. Kitegeeza yali agivuga. Ode yali atamidde. Si mukyala we. Saalingiza munde yali avuga. Nenga gye nagiraba ng'etambula ng'emmotoka etambula etamidde. Ningamba era nagamba ningamba wa boda wange. Ningamba emmotoka Good Life ya Wizo. Emmotoka eno kusaba 9:11 nga Wizo ali mu America ani agiremu. Kati wa boda wange asula eno Makindi eno waggulu mu bukejje nangamba Sandula yagiremu. Tolaba nti etambula bwete eringa etalina maanyi. Oyede agivuga atamidde. Nenga Wizo ali luddawa? Ali mu America. Ali mu America olwagenza amazeyo y'omwezi guweze. So Sandra ali mu kuchakala kudigida kukeesa budde. Ali mu Kenya. Triple K. Kampala kulya kunywa kufa. Omusajja ali eri alajana. Ali mu kulajana. Sandra ali midigido ali michakalo.
okitegera kati kyekibonyabonya Wizo omukazi takyamuyinako control omukazi ali masanyu merere oyo omukazi akamala okusindikira Wizo sente mukazi oyo Sandra sente milioni bazibadde 10 11 12 azabana ku masomero atereze n'endabirwamu zagamba zisebaze bakubo babiki mbisera bya gundi waliwe balwana ne Simani ba Palace Simani bana bali ne skini bakoze biki yamuwereza milioni 13 ani azisola omukazi oyo Sandu oyani zawedde kubanga Wizo yagamba ndi kakati nze onkwatidde eno kakati abana bagala kuddayo ku somero namugamba kankutereko omukazi kankutereko sente omukazi yali agala milioni bazalinganya yamuterako milioni 12 aliyeko ng'omusajja wadda olwo nyini we yaziweereza ennya tezasula olwo ennya zasula mu bbaala okitega so omukazi yali midigida ali mu kucakala okutali musango ne wembanze kubanga ebbanga lyonna Sandra yabadde alabirira Wizo yesonga lwaki nti we bakola show eya Good Life ezo emeza zonna omukazi yazitunda sente n'azezza kyekyatawula nobody kyekyatawula nobody because omukazi sente zonna yazizza ate nga Wizo tasobola kuwanya mukazi sente gosobola okubanya mukazi wo sente ntya yo otandika otya era emeza zonna bazali emeza 30 bamuwako sente za table 10 emeza 2 ku milioni 3 balamu sente ezo omukazi nazizza wano milioni kumpingana n'okusoba nkaga kakati Wizo ekimubonyabonya Wizo yali mu controlling omwenge okitegeera Wizo yali mu controlling omwenge ate omwenge gw'ekyaddondo siko gwa America kyekyo ekibonyabonya abantu nti ojeno ekyaddondo amaalogo n'ogatwala mu America nolowooza ti tolero gw'obadde onywa eno gw'ogenda okusanga mu America eri ebyokunywa byeri byanjawulo kati Wizo teyamanyiira kunywa mwenge gwawa mujeeko oyo okitegeera so Wizo teyamanyira mwenge gweno kati ekimubonyabonya guli omwenge gw'Abamerika n'aba South Africa oba Abazulu gulaba edduka gwe kya recording yasula ajiziza okitegeera kati Wizo kyekimubonyabonya guli omwenge gweri onywa drip bakona mu bwe kati sibya kunywa Nairo bane beno balinnya ku kuleti kuba omusajja wa Nairo kati ebyeri bikyuka muko so kati Wizo kimubonyabonya tatumalira na budde Wizo ali mu retirement already kubanga amaze emyaka 9 tayimba akola ki ali awo just ali akuzeba akolako sikyagenda mu bibala gwa muyimba Wizo kale ayimba wali omulabe wa ku stage kinga ayimba era wezibanga sika milioni yategese oba Palaso nga yayina concert Wizo genda kumulaba wanga ayimba ani amu booking era ayimba ddera ayimbirawa sikyagenda na mu bibala okitegera kati Wizo is ali depressed mu mbeera yonna ate tekikyadangulu kubanga Wizo teri agenda mutereeza akacha amamera okamenye okagolola mu bukulu kakutuka bukutu si Wizo yakutuka Wizo kati ekintu kyasigazza mu bulamu kyasigazza ye Sandra Teta kubanga yamulabirira yamanye ebyokunywa bye yamanyi dayate ndoza Sandra Teta yekuumya alize bawa yekuma ki nawe Wizo yamusanga ali Virgin taba nono oyo mukazi yali former Miss Uganda ya contestinga kuba kuba Miss Uganda Sandra Teta kati ndibote yekuumira ki Wizo bamwe bakiralikiriza Wizo nti msala bandi bange eno bandi kateze kankugamba oyo yaliko omugagga omu wano omugagga wa NRM bana bali mu kintu kati nga yamujonkera kalate musajja bayiralikiraga msala bamujonkera ayina okweralikirira kubanga Wizo talina kyateeka ku table bannange Wizo ebbanga lyonna Chameleone yabadde amulabirira n'ekyamutwale mu mbali y'eni skin nga Chameleone amugambe siddamu kuwa kintu na kimu n'agenda mu mbali y'eni skin ne bamuwaayo bakabanga oba bamuwaki ne bamulimba limbawo simanyi bamutute mu studio mbagenda kukola oluyimba nenga just yali mubonyabonya the guy yali depressed nga ayagala just kola ki ngayagala kusigala ngayagala kintu kyonna ekisobola okumubugumya Wizo n'amala olunaku nga talina kintu kyonna kya smokings omanyi ekimubeerako abeera bwati abeera kankana bwati kati akikola atya mu Uganda kati kyekizibwa nti kyekivula bayagala kudda Uganda ebyokunywa byafuna wano eri tebiriiyo biri prohibited eri mu America anunsa amafuta simanyi naye byonna byakozesa wano eri tebiriiyo tebisobola yingirayo otya how eri n'okunywa omwenge okunywera mu nnyumba yo
bano bamanyira kugunywa nga bagenda basamba abantu wano nywera mu nnyumba yo si byakunywa nowanika amabala nolinya ku mmeeza y'abano ekisooka omanyi lwaki abantu bagenda mu America bagala nnyo spendinga ssente mu Africa oba mu Uganda because eri gye bakoledde ssente bali bagagga okitegeera tebalina gwe bajooga tebalina wotandika okukola ekintu ekiri exciting bajja kulaba ng'ow'amaalo kivula oli mugagga yenna akola ssente aba ayagaladde Uganda mbw asaasaanye kubanga ffene ewaffe tubirabanga bya bulijjo eri mu America okukwata ecupa za bbere ya 10 n'otuulaawo ng'onywamu bakulaba ng'omuntu owa bulijjo lakizale maani kati nokwata zibereya simanyi zitimeni simanyi zibiki ziteke ku mmeeza awo labe zazuru Allah bajega omugagga yaleese omugagga addugaze emmeeza kati kyekibonyabonya wizo kyobola jamulaba video ng'ali ku biiki eri biiki za bulijjo abantu bazirina mu maka gaabwe okitegeera kati ebyo byonna byonna era omusango nguzza ku Zaawedde Zaawedde yayamba abantu batamanyi yalowooza ayamba abantu so ali mu kuyamba lumpens okitegeera yalowooza ayamba abantu nze nawulidde ebigambo Wizo bye yavumya omukazi n'empulanga n'ennaku enkute negamba yiyi ekisooka nabagamba Wizo bamutikka butisi wa ku mugugu kyensonga lwaki tasobola kwezza byonna ne waanaabikola ajja kumaliza kubya amavivi wansi ga mami nsonyiwa nzize ekyaddondo kuba tasobola kwezza tasobola kwegulya tiketi yadde passport aginayo ne bagimuwa leero tiketi agenda giguzaaki America si bwayizi tojja kutambulawo tebawola past good so kati ekibonyabonya Wizo kyekyo the guy is missing sex amisinga mukazi we akabozi bamuweereza message nti Sandro ali wano n'atabuka nti bamuliko baliwa okumawo ddiba n'omukazi agenda kati kyo kitabula Wizo ekimutabula mukazi bamuwa message nga bamuliko ekitabula Wizo mukazi tegeza yakala nnyo mukazi we bannange Wizo ku bakazi atabuka ojjukira ekyaliwo olwo omwaka gwali gwa 2015 oba 2016 waliwo omuwala gwe yali adeetinga oli gwe twasomanga naye Lugazi bamuyitanga bali bamuyitani oyo omuwala eyaliwa AK47 Eke we yafa Wizo n'agamba muka muganda wo koone n'amweddiza Saluma bali bamuyitani Saluma ekiwala ekyali brown kati Wizo n'amweddiza omuwala bamuyitani bane munzijukize yasomera ku Lugazi esezi bamumanyi bajja yayimba mukayimba bamutekako ne mu video neera mutegedde omutegedde ekyo ekiwala ekyali ekyeru bakiyitaani nyandyerabidde naye kitegedde kyana kikyotala so kyali kya AK47 Eke we yatuva ku maaso Wizo n'agamba muka muganda wo koone n'amutwala okitegeera nze nkuba bino ebintu byenjogera sisala bigambo nduddewo wano mbimanyi oludde ku nsi nze mbigoberera bino ebintu ebisinga obungi omuwala oyo erinnya ndyerabidde ayo mutani Saluma naye nga Wizo omuwala oyo banaye mwerabidde bamuteeka ne mu video yaneera bajja mutugamba erinnya balimanyi era kagenda okufuna ebyo sagala kubigendamu naye tulina obulumi bungi nnyo Wizo engeri gye yeeyisaamu tasobola kuvuma muntu yakutwala mu America oli omukazi alina obutuuze eri asobola okukuteera embwa nizikolaki nezikulya koma Wizo kisoboka naye tera omwiru wuyo omubbi Wizo agenda okwewooza kuti bale siri mubbi ngomukazi embwa zikulidde so mumanyire abantu mpola naddala abantu abakoze sente zaabwe nga tebabbye enzibe mbuteera omwiru asobola okugatera omwiru ogenda okaganza Wizo wa Uganda eri tebakumanyi ng'ekisambi celebrity okoze byenze celebrity superstar oku TV ng'ekisambi tokyayina essambiro baliyuzizza kuba eri tebakumanyi bali bamanyi ba Chris Brown okitegeera ba Selena Gomez kati eri obasebadde mpulira mbu ate sima Wizo yanyize sima bagulidde simanyani bushoke kati binyombawo sima gundi wamugulira ebyebbeeyi kati kyekyo nkugambye kyenatandise nakyo nti Wizo alinga ekizzukulu ekyekitigi ekyakulira mu kyalo nga bw'okirera mu kibuga nga bwekiraba nga muto waakyo bamukulu waakyo bamugulidde essaawa nga kisiita ebigere maama nze lwaki tewangulidde kakomo ye lwaki omugulidde akakomo okitegeera so bano abantu enkolagana ya Bishoke ne Juliet Zaawedde eyinza okuba tetandise leero oba jjo abantu musobola okubalaba wano naye nga bali patana mu business okitegeera kati mu mbeera yonna nze okukwatibwa obujjo olw'okuba divorce alina kyafunye
fena tetwenkana tulinga engalo zino 5 buli omu alina kyasinga ku munne okitegeera kati Wizo asooka azuule lwaki Bushoke ye bamugulidde engoye za miliyoni oba 10 ate ye nga bamugulidde ettangira ya kasanvu asooka amanye enjawulo weeri kubanga fena tetwenkanankana osobola okusanga nga Bushoke bamugulidde ku Capital like bamugulidde ku Magoba nga te ye Wizo ayagala kulya ku Capital bino soka no tebikwatagana nga tebisobola kukwatagana enkolagana ya Bushoke ne Zawedde eri luddawa era evaawa ekyo sooka okitegeere enkolagana ya Wizo ne Zawedde naye evaawa nakyo sooka okitegeere kisooka Wizo nyongeza era okumutwala bamutwalanga ennyongeza kivula bamutwala ku mugugu perekerako kibanga mwana mujja na nnyina mperekeze okitegeera era Julia yali agaanye nagabo bangende ne maama nti maama tajja kusobola nnyonyi maama tajja kusobola nnyonyi ne banoonyayo ku muntu asobola oku in fact bali bagamba nti nga bali bagala oyo Juliet awayogere ne Daniela mu kaseera kano kale biri byonna ebyamunyiza abiteeke wabbali ajjajjanjaba omwana Daniela n'agaana eri teri leka naawe ate kucyankalanya abantu so banoonya Palaso yali bize okitegeera Palaso yali bize ng'aganze sisobola kukola ng'ate yeteekateeka okuba abantu Palaso yali bize ate Palaso yali yakagenda mu America kubanga Palaso bali bamuteekako toto bbanyi nga bamuggyako n'eriiso ng'afuluma yaggwako kati yaggwako ya myaka 10 era passport ye bali bagikansolinga kati yakamala okukola ki okutereera Palaso yabyewala kuba yagamba nti bakamala okunzikiriza okudda mu America okitegeera ate era ekintwala mu America mmanyi kulaba ku Nicole Dina mukyala we n'abaana badinaali kati nyinza okugenda ne kamiliyoni tusowagana eyo okitegeera abantu ate ne baddamu ne bandaba obukyamu nga basajja bakamala n'agamba nedda n'akyegaana gamba wadde ontwala mama wange n'ensiimi webale nnyo naye saagala kugenda na kamiliyoni nja mukubiranga essimu buli lunaku mubuuzeeko twala Wizo kubanga Wizo yali redundant nga talina kyakola wano okitegeera talina kyakola wano omukazi akututte akusuzizza oli mu kuwemula baana be oli mu kweyambulira baana be oli mu okukola ebintu byeffujjo oyala ku hostinga house party mu nyumba y'abendi z'abazungu babeera n'amayumba nga gamasannyalaze buli kyokwatako kya switch gweyagala kuleeta bbiya mungulire bbiya nze gwe nnamanyira sisobola bereya bogas okitegeera bintu bya kisiru nnyo so weaba akututte ng'ofunye opportunity omuzungu omuntu akututte please obey goberera embeera oli muntu bw'oli munaku buli omuntu abadde akusaponsalinga buli kimu yagulira emmere yagulira ebyokunywa firiji akasumuzo yakajjamu nga Wizo yakatuuka n'akakweka kitegeeza firiji ebadde open wayagalira mwenda ng'azuuka n'ekiro ku mwenda n'ajjamu ebyokunywa ne bamusanga mu dining ng'atudde mbwalaba Nickelodeon nongo weebaka yambadde nnyo amukuba Nickelodeon si w'abaana bato kati yembeera mbalaba Nickelodeon okitegeera so Wizo agaanye okukula ate ffe tetugenda kumukuza kuba ffenna ffe twamukoowa tulina ebizibu bingi nnyo waliwo nambwa yalemedde ku kyapa kya Suna Ben tulina ebizibu bingi nnyo nakyo kizibu ky'eggwanga kati byebizibu by'eggwanga bye tuyina kati ate oteekeko ne Wizo omukulu agaanye okujja naye olwekuseera siye nambwa ng'agamba nti omukulu DNA akomawo alemedde yeewambidde mu nsi y'e Masaka agaanye okudda kati byonna byonna tubigattagatta kati ate era tubiveeko ebyo ate tudde ku Wizo nedda bannange mutuyambe mutuleke ebizibu bye tulina bitumala Wizo bakutikke bakukomyewo osiranire wano ofiire wano era kati komawo ofune sexy odde wano okitegeera atumenyera bwereere oyo atumenyera bwereere ensonga muziwulidde bulungi nnyo olwali twagenda tetugenda kulwawo nnyo wano tubadde olina ekimbo pozi ng'obadde olina siina kyemmaliriza nze nebaza bwebaza omukyalo oyo Juliet Zawedde nti webala omutima omulungi okitegeera wadde bakudisappointinze bakuhumiliatinze naye olina omutima omulungi genda n'omutima omulungi ogwo bino birabe ng'ebyokunsi Katonda agenda kusasulamu ebirungi bingi mukazi gwe kubanga watuuka mu tayimu entuufu nga kamiliyoni sente zeyeetaaga teziriiwo okujjako nga waliwo agenda okumusayininga amayisa sente zonna ezijjanjabe kamiliyoni kumpi miliyoni nga 3 ani yali wiringa okuzimuwa okujjako oli nti tugende wa Balamu amusayininge mayisa bulamu bwe kuba zo sente tezibaddeewo
Kamyonyi talina business ndala. Government yaite muwa. Government naye tukaneekoowa. Bakuwe sente zigulira omukazi ennyumba mu America. Bakuwe sente twali kololo n'osaba studio. Kugamba government naye tukaneekoowa negamba yiyi. Kyokolo bano abaana bakenzi babagaggawaddeko wano jjojuzi. Tebasoma mu basinga ebitabo ne balina ba financial advisor nti buli kasente kakwatawo bavuga ati nedda Kenzo. Oba ofunye miliyoni 3 kozesa ake 10. Ebbiri gendo zino. Kyova ennyumba ya Kenzo eri wano Munyonyi n'atera okuggwa. Genda kusasa maza buli omu. Balowooza nti sente azijja mu government. But the guy has hustled. Akoze wano nga tumulaba. Kyova tazijja mu government. Tazijja mu government ennyumba yagitandika okugizimanga Nyamutolo tannamufuna. 2015. Okitegeera azasonderera mpola mpola ne Kamiliyoni mubuuze wa kiki kyayina kyalagako TV gye yakoze wano waggulu ku madirisa ya my brother tayina Kamiliyoni kintu kyonna kye yali akoze kyetusobola kumuyimirako nabadde Tanzania wano Diamond Platnumz Wasafi Media eri ku flow ye Wasafi Plaza kuliko TV ne radio kati agenda kuzitandika kuzisaasanya mu East Africa Uganda wano nawudde kwa Kasia Mall agenda kukolawo branch ya Wasafi TV Wasafi Media agende ne Rwanda akoleyo ne Burundi lwakobe abalundi batono yabadde ayagala mu East Africa abeerenga ayinayo ki Kamiliyoni ayina ki Uganda wano emyaka 3 gyamaze nga star ayina ki nga n'ez'omuddwaliro asooka kusabiriza bino bwe tubyogerako nga abantu bagamba mwe temwagala Kamiliyoni tujja bakubenga tu ne byetwogera bituufu bye byali bikabya omwana Abba Makasi mutabani wa Kamiliyoni gagamba dadi lwaki teweefaako lwaki teweerabirira ye Kamiliyoni yalowooza wansi yonna is a national asset era byonna ebimutuukako mbu era ffe tulina okunenyezebwa mukwano tuyina no one is accountable for that kale ensonga muzuulidde bulungi nnyo tubadde ne sula flexible dakiika zaffe ze tunyumizaamu kye tubadde twagala okumanya buzibu ki obuli ku mukulu mu kaseera kano alaja n'okudda Flex Media Official kwe tubadde Nairo updates tujja kuba tubateerateerayo eyo ekyano yange eri ey'okubiri naye tagiwummuza ngenda gizza katikati tujja bateerayo ebyo mulabire ku ebyo kambagaliza olunaku olungi kambalekere mukulu John okuva mu KB Time Logistics abeeko bakati bw'abatuusaako nze mbagaza olunaku olungi mweraba bakasoma ffe abalungi tuwaniriza ku KB Logistics Time Logistics tutambuza emmali y'abantu emmali y'abakasitoma abaffe abalungi tugitambuza okuva e China kuva Guangzhou Yiwu Beijing tukola connection kasoma aba ayagala kujja China so mutambuza ne tumutwala ku hotel omutwala mu butale kasito twesiga tusindika ne sente kasoma affe sente zinzo mugwako nga ali China tusobola okumuyambako mufunira sente naziteeka ku ofisi yaffe wano e Kampala tusangibwa ku French Plaza room FPS 251 Kampala the office zaffe weziri room number eri 51 level ya kubiri oba second floor the numbers are 0772 44 72 19 ezo number ze Kampala ku office yaffe solo contactinga numbers za China ngotuse China nga wetaaga obuyambi oluusi wetaaga services ez'okukima ku kisaawe okutwala mu katale n'okuyambako okuguliza ebintu osobola tufuna ku namba ye China +861 6624 766 744 ezi namba zaffe ze China tusangibwa ku Tanchi 1F283 ekyo ekizimbe ekiri opposite Tongtong tweyanza nnyo bakasoma baffe tweyanze